independence eyokuna nga tumaze spiritual physical this is the rightful order nga tumaze mental then eyokuna ya finances omuntu ali spiritually independent nga ali physically independent nga ali mentally independent teba kulimba tabulwa sente ebiddako bimwanguyira kubanga emyoyo emibi egibadde gimukwata tugizikiriza okuva ku kyoto gye bagifubutula obulamu obadde buluma nabo buteredde ali spiritually independent ali physically independent enkyalina options 10 ez'ebirowoozo ebirungi byayina kati awo alina okufuna financial independence wadde mubiri ebisatu oteredde weetaaga okusaba financial independence taga ku sente kubanga bayibuli egamba mu ngero 10 olunyirwa 22 omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza so tagattako wamu nagwo buyinike bw'omala okufuna ebintu biteekwa okuba nga tebiriiko buyinike kati ate okugaggawala kuno olina okukola ennyo olina okusevinga naye abantu abakola ennyo era abagezaako okusevinga si be bagaggawadde abagaggawadde bebo katonda bawadde obuyinza n'amaanyi okugaggawala ekyamateeka olwokubiri essula ya 8 Deuteronomy chapter 8 verse 17 ne 18 egamba tekikusalanga ne mu bwongo obwo nti amaanyi go n'obuyinza bwe bye bikuwadde obugagga wabula onojjukiranga mukama katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza n'amaanyi okugaggawala atuukirize endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero kati okwagala katonda ono okufuuka abakristaayo kino kye kisinga okutuyamba kitujja ku bajjajja baffe abaakola endagaano embi ne tudda ku bajjajja abaakola endagaano ennungi ab'okukkiriza Ibulayimu Isaaka ne Yakobo abaawaayo saddaaka zaabwe abaawaayo ebiweebwayo byabwe nga tebabiwadde eri baalubaale nga tebabiwadde eri bakatonda balala kati katonda bw'atulamu nga ye gw'osaba era n'ojja nga wakkiriza Kristo muli n'ejja eyo bw'otyo oli musika